mukisa gwa maanyi nnyo in the history of my life. Neyanziza nnyo neyanzeeke. Twagala okukwebaza ennyo nze kennyini okuba nti okuumye Ssaabasajja waffe, Kabaka waffe, awatali kutirira n'akamu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeeke, weebale nnyo Katikkiro waffe. Ekirala Katikkiro, omanyi oli obbi wange, oyinza okwebuuza wa, naye oli obbi wange mu Curtis Academy. Nze njiyita Curtis Academy. Oweekitiibwa Katende nze yanfuula kyendi wano. So n'olwekyo ndabira ddala nga tuyise mu mikono emirungi ennyo. Oweekitiibwa Katikkiro, nzize wano okusooka okutegeeza nti nawandiika akatabo akakwata ku bulamu bwange, naye ng'ate ngabana ku formula mu Luganda nga ngabana formula gye nkozesezza mu bulamu bwange okuba nti ntuuka wano mu kiseera kino nga nkyali abavubuka b'ennaku zino bakiyita gumitish, nga nkyali gumitish, naye formula eyo nga njagala kugabana n'abavubuka b'ennaku aba generation eno naye bagikozese okulaba nti basobola okubeera successful in life. Formula eno ngiyita Dr. Bossa's 5 P's. The first P is prayer. Always pray. Okusaba kukulu nnyo, kubeera kumpi ne Katonda, communicating ne Katonda. The second P is persistence. Okulemerako. Tubeera ne challenges nyingi nnyo mu bulamu bwaffe, but when you persist. The third P is positivity. Oleme kwenyooma, obeere ne positive energy. Ntera okuwa example ku yange nti we namala university nga nkoze BCom ku university, ate nenzira mu Katemba. Abantu bangi nnyo bagamba nti kati gwe weeraba wa, kati onoogenda wa, kati ozze mu Katemba. Naye nze olw'okuba nali njagala nnyo ne firimu, nze nabagamba nti njagala kuyingira Hollywood eyo. Nagenda okukyogera nga sirinyanga ku nnyonyi, sirina na ssuubi nti ndirinnya ne ku nnyonyi, naye ne mbagamba nti njagala kuyingira Hollywood eyo nsobole interactinga, okukwatagana ba international film actors abo. Olw'okuba nalina positive energy, 10 years later nga making a statement eyo, I got a chance to go to Hollywood. Nafuna omukisa ne ngenda Hollywood. Kati ekyo ye positivity eyo, because nalina positive energy in me. The fourth P is patience, okugumiikiriza. Katonda buli kintu akikuwa mu kiseera kye, so tubeerina kubeera abagumiikiriza, patience. Then the last P, which I think is even very, very important, is passion. To love what we are doing. Ekintu kyokola kasita tukiteeka mu mukwano era tekibeera successful. N'obanga wa training bwa ntera okugamba ba dancers nti bajja kuba choreography nga bulungi, mutigende ku stage nga mubimanyi mukole movement zammwe entuufu, naye muntu ajja kubeera mu audience bazinye naye waliwo omwana oli, olw'okuba oli akozesa passion ng'akikola bajja kusobola okumusuportinga out. So those are my 5 P's. Zen sharinga, gezaako okusharinga n'abaana bano. Era ezo zinawandiika, zinateeka mu katabo kange.
nga ngezaako okusharinga n'abantu bano. Njagala nnyo singa kisobose akatabo kano kabenga kali recommended mu masomero kasobole okuba nti abaana kibaako engeri gye kibayamba. Naye kikira kyembadde njagala okugamba nti ssebo Katikkiro w'ekitiibwa ennyo ezo 5 P's unknowingly wazikolera. That is why you're on top and that is why you're so loved. So when you see the passion gy'owa Buganda, tewali ayinza kudautinga kyo okwagalako Buganda ate n'okulemerako all the challenges ezibeerawo n'olemerako n'obeera calm ebintu byonna byonna ne bitambula bulungi. That is why you are on the top wotyo. Yes. So akatabo ako nayagala ne Ssaabasajja abe afuneko kopi. So nzize olwaleero kino kye kisooka point esooka okuleeta amakula ddala endeese era nga ndina abakulu bano bonna abamperekeddeko banange mwebale kumperekerako wamu ne famire yange omukyala n'abaana. Ssebo Ssaabasajja Ssebo Katikkiro ow'ekitiibwa ennyo ku lunaku lwa Saturday ye Saturday esembayo gye tukolerako emirimu okusooka egy'eggwanga nga 29 ngenda kubeera mu Theatre La Bonita. Njagala kwebaza Katonda ate neebaza n'abantu olw'okumbeererawo okusobola okuweza emyaka 41 nga ndi mu nsiike nga ndi mu entertainment industry nga ndi ku stage. Show njiyise Dr. Bossa's Thanksgiving Bonanza kubanga mpulira neetaaga okwebaza. Mpise tuyise mu bintu bingi nnyo okusobola okutuuka we tutuuse naye Katonda n'atukuuma n'olwekyo mbadde mpulira nga kinkakatako okwebaza Katonda ate n'okwebaza abantu bonna ensi abambeereddewo mu kiseera ekyo kyonna. Mu kiseera kye kimu ku lunaku olwo mu ngeri ey'okwebaza njagala kulaunchinga foundation, Dr. Bossa Foundation, egenda okuyamba abavubuka abatalina bwasirizi naye ng'ate balina ebitone. Ndabe engeri gye nnyinza mu busobozi bwange okubakwatako kubanga natambulako mu gete eyo n'entambula ng'olaba abavubuka balina ebitontome, balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe nga bisanyusa naye nga bali eyo tebalinaako abakwata ku mikono. Ne ndowooza nti abantu bano bwe baba bafunye omuntu ayinza okubayambako bayinza okubaako we batuuka, oyinza okubatuusako we batuuse kubanga nga nze obulamu bwange bwonna butambulidde ku bitone, school fees nsasulidde ku bitone, kutambula kwonna emikwano ne climax okuba nti ndi mu maaso ga Katikkiro wano kitone kye kindeese. So njagala kulaunchinga eyo foundation ku lunaku olwo Saturday lujja kuba 29 essaawa 11 abantu nga batandise okugenda nga bayingira mpola mpola. Ssebo Katikkiro mmanyi nali mu nkuuba eyo nga mbuuzabuuza nga nkyakola ene baŋŋamba nti Katikkiro nga ali bize kuva August paka gundi talabika. Ndi waka jjo muwala wange nampeereza akatambi buno obubeera ku TikTok nga kuliko omuvubuka agamba nti taba lwaki bannabitone bagende wa Katikkiro naddala nga bategese oba konsati
oba kati nga gwe bw'otegesa omuzannyo ogw'emyaka omaze 47 anamugumu ndiye takiraba. Yagambye nti Katikkiro talina masannyalaze. Omuvubuka yabadde ayogera awo. Ekituufu nze sirina masannyalaze, sirina munnabitone. Nze omulimu gwe nasomerera gwa bwalooya, ndi munnamateeka kati ndi mukulembeze, siri mu kisaawe kya bitone. Naye nze nzikiriza nti munnabitone ye yennyini yalimu amasannyalaze. Nze nga Katikkiro omulimu gwange na bano bannange gwa kuyamba bannabitone kutegeera nti balimu amasannyalaze, kuba bangi tebakimanyi. Amasannyalaze gava ku bitone Katonda byawa omuntu. Tugambe nga ggwe yakuwa ekitone eky'okuzannya katemba. Nze nali simanyi na kumanya nti Makerere wasoma BCom. Nange nkitegedde leero nkirabye wano emabega eno ku. Ate naawe okyogedde. Nali simanyi nti wasoma BCom. Naye Katonda yakuwa ekitone eky'okuzannya. Waliwo abalala balina ekitone eky'okuyimba, okuzina amazina, okuwandiika ennyimba, okuwandiika emizannyo, okukuba ebivuga ng'okufuuwa omulere. Moses Matovu bw'afuuwa omulere twagala alekeraawo. Bannabitone bangi balina ebitone, balina amasannyalaze naye tebakimanyi. Bwe baba bakimanyi tebamanyi ngeri yakweyambisa amasannyalaze ago. Ffe kye tuba tubasinga ne tubabuulira. Era wano e Bulange si we wasibuka ebitone oba amasannyalaze. Naye engeri Bulange gy'eri entabiro eyaffe ffenna. Ntera okugamba abantu nti Bulange bwe butaka bwaffe ffenna. Gw'oli wa Mpindi oba Njaza, oli wa Njaza, mulina obutaka bwammwe. Abengabi balina obutaka wano e Buwanda mu Mawokota, ffe ab'omutima tuva Bbaale. Naye Bulange bwe butaka bwaffe ffenna, ye ntabiro yaffe. Kale munnabitone bw'ajja wano ayinza okubaako kyayiga.